Masaka nga bannakibiina ky'NRM beetegekera okulonda okwakamyufu kaabwe mwe banaasunsulira abanaakwatira ekibiina kyabwe bendera ku bifo eby'enjawulo omuli ababaka ba palamenti ne bannyini ntebe aba gavumenti ez'ebitundu. Abakulembeze Mubende bakubyekubye ku bawagizi baabwe ne babasaba bakuume emirembe. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu abaddewo ng'okutwakunkumula. Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu disitulikiti y'e Mubende babakanye eddimu ery'okusaba abalonzi okukuuma emirembe mu kulonda okubindabinda ku lunaku olwokuna beewala ebikolwa eby'okulwanagana n'okuyiwa omusaayi ebibadde mu kunoonya akalulu k'NRM mu kitundu. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Mubende mu palamenti Hope Gulania Nakazibwe ategeezezza nti bannamubende basaanye okubeera obumu nti kubanga okulonda kwa kaseera buseera era kugenda kuggwa nga balina okusigala nga bakolaganiramu okusobola okukulaakulanya ekitundu kyabwe. Annyonnyodde nti omuze guno ogw'okulwananiranga mu kalulu gubadde teguliwo mu kitundu kino eky'e Mubende naye yeewuunya ki ekyabagula bannamubende ne batandika okukubagana kwogatta n'okwonoona ebintu bya bannaabwe. Ekintu kyagambye nti tekiraga bugunjufu. Ono wano waasinzidde n'ategeeza nga ne bagenda osigala nga bali kimu nti era abakulembeze yenna oli gwawagira ne gwatawagira n'abayiseewo yagenda okubanga abakulembera bonna kati talaba nsonga lwaki badde ate mu kulwana. Yagala okukubiriza abantu ebiseera by'okulonda tebitwawula, tetulwanagana. Abakulembeze be tulonda bajja kubeera nga batukiikirira ffenna. Oyo yamuwa akalulu n'oyo atamuwadde, n'olwekyo temulwanagana. Ssebuufu baana ba Kintu Kironde CBS FM. Mu ssaza Gomba abakulembeze b'ekibiina ekya National Unity Platform mu disitulikiti ey'e Gomba bawadde ensaleesale wa nnaku 7 zokka eri abo bonna abeesowoddeyo okuvuganya ku kaadi y'ekibiina kino mu kitundu ekya Gomba West nga mu nnaku ezo mwe balina okutuulira bakkaanye abamu balekere bannaabwe olwo buli kifo kisigaleko omuntu omu yekka. Mu lukiiko lwa bannakibiina kya Nuupu aba disitulikiti ey'e Gomba lwe batuuzizza ku Mami Gardens mu tawuni kansi ey'e Kanoni mwe basisinkanidde abo bonna abeegwanyiza kaadi eya Nuupu okuviira ddala ku muluka okutuuka ku kyombaka palamenti kisaliddwawo nti abo bonna abeegwanyiza ekifo kyekimu baddeyo bakkaanye mu bbanga lya nnaku 7 zokka olwo nno buli kifo kisigaleko omuntu omu. Nnyini ntebe wa kkunga mu kibiina kya Nuupu mu disitulikiti ey'e Gomba Sseggirinya John Bosco agambye nti bonga Nuupu baagala waleme kubaawo kukubagana mpawa mu beesimbyewo. Naye nga niwe tunaaba tubaagala nnyo tujja kufunako omuntu omu. Enteekateeka y'abakama baffe mu kibiina gye baaleetayo okwogerezeganya olwaliro tugitandise n'enkiiko zange 2 olwa disitulikiti olukulembera Gomba olwa Kkunga n'olwa constituency olwa Gomba West era abantu bansanyusizza nnyo kubanga bonna bazze abavuganya era bandaze nti okwogerezeganya kutandise n'olwaleero so tukkaanyiza ku wiiki emu okubanga tufunye ekiri fayino. Ye omwogezi w'ekibiina kya Nuupu mu bendobendo eri MPG Sheikh Kamyuka Taimia asanyukidde enteekateeka eno n'alabula nti abanaalemu okukkaanya ekibiina kijja kwesalirawo ku bbo. Okulaba nti bo bennyini beekolamu omulimu basobole okwogerezeganya boogerezeganye kubanga bino ebifo olwaliro bitono nnyo okusinga emiramu eminene bakama baabwe waggulu ku kitebe gye baliko egy'okutwala obuyinza so tukikkaanyizzaako era tuwadde wiiki emu okuva kati bagende ku ground bakole serious mobilization okulaba nti buli muntu amobilizinga wansuubira nti wano nawali after 1 week tugenda kuvayo nga buli kifo kyonna kiriko candidate omu so ekyo ndabye nga kigenda kutuyamba nnyo okulaba nti twongera okuteekateeka ekibiina kino. Abo abeegwanyiza ekifo ky'omubaka palamenti wa Gomba West nga bakulembeddwamu Kinobi Ponsereko basuubizza nti bagenda kukkaanya era Kinobi ono yeeyamye nti singa tafuna kaadi ajja kusimba mu mugongo gw'oyo anaabagiweereddwa. Yamyuka nnyini ntebe wa kkunga mu kitundu kya Gomba East Kyaze George William musanyufu olw'abamu ku beesowoddeyo okuvuganya abakkiriza ne balekera bannaabwe. Musaza Buddu Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga aguddewo ekizimbe gaggadde Kimeeru Building wakati mu kibuga Masaka nga kino kizimbiddwa abeegasi okuva mu Buddu CBS Pewosa Sako ngeno Sako ya LDN ey'obujjajja. Ekizimbe ekiguddwawo kiwezaako emyaliiro 5 okuli amakakkalabizo ag'enjawulo era nga kijja kukozesebwa n'okubudamyako yafeesi ezitali zimu. Mu kuggulawo ekizimbe kino Katikkiro yeegattiddwako omulabirizi wa West Buganda kitaffe mu Katonda Gaston Nsereko saako omusumba w'e Masaka kitaffe Silverus Jumba
nga omulabirizi wa West Buganda kitaffe mu Katonda Gaston Nsereko asabye nti ekizimbe kino kikozesebwe bulungi kyongere okuweesa obwakabaka bwaffe ekitiibwa. Nze neebaza Katonda olw'omulimu omulungi ogukolebwa ogw'ekizimbe kino Buddu CBS Powesa kyetadde mu kibuga kino ekikulu Masaka. Ffe nga bannamasaka twenyumiriza kubanga tufunye asset oba ekigambo eky'obugagga ekitalabwangako kirungi nnyo nga gyenkomeza omulimu muyonjo gwatwalibwa obudde n'okukiteekateeka obulungi era nze nga akirambuddeko mu busenge bwonna mpulira kwebaza nti kijja tukolera omulimu mulungi. Kakati noffe nga bannamasaka mulimu gwaffe okukikozesa si kirungi kuteekawo kintu ekyomugaso ekifaanana bwe kiti ne tukiyitako buyisi kuutwe. Njagala twenyigire emirimu egy'obwegasse. Omusumba w'essaza ly'Ekereziya Katolika ery'e Masaka kitaffe Silveras Jumba asabye ebibiina bya PEWOSA ebirala mu Bwakabaka bwa Buganda birabire ku bannabuddu nabyo byongera amaanyi mu bwegassi. Twongera okussa omukisa ku mulimu guno ogwatandika empolampola nga CBS radio n'abakungu baayo be baguwomamu omutwe ate bannabuddu ne muguwagira nnyo mwongera amaanyi. Kyokka nkubiriza n'ab'amasaza amalala kubanga ntegeezeddwa nti amaanyi agasinga gakyali Buddu aga PEWOSA naye amasaza agamalala agalina abantu abangi abasinga ab'e Buddu. Ffe Greater Masaka tuli 2,3 obukadde 2,3 naye kakati abo bantu batono nnyo okulabira ku bali mu Busiro abali ekyaddondo. Awo nno ffenna tukwataganyize wamu okwegattaga emaanyi. Mu ssaza Busiro abaami ba Kabaka basabiddwa bateeke essira ku kumanyisa abantu b'Omutanda emigaso gy'oluwalo mu kawufu Ssaabasajja gwaliko okukulaakulanya abantu be. Bino bibadde mu kutongoza abantu abaweereddwa obuvunaanyizibwa mu kuyambako abaami ba Kabaka mu muluka gwa Mutuba 8 Naluvule mu gombola ya Mumyuka Wakiso. Omukubiriza w'olukiiko lwa gombola ya Mumyuka Wakiso Godfrey Kaye akinogaanyiza nti oluwalo yegimu ku mirimu gye balina okuteekako ennyo essira. Omanyize nakulembedde oluwalo tugenze ku masomero agawera abantu abakulu ng'akubuuza oluwalo kyeki nga tukitegeererako ddala kale ne kituleetera obuzibu okuŋŋaanya ssente ezo eza Ssaabasajja eziyamba emirimu egiddukanya Obwakabaka. Nsaba mu mulundi guno Mumyuka Wakiso yeeba eggombolola esinga mu ssaza lyaffe lino erya Busiro mutuyambe munnyambe n'olukiiko lwange lwonna okulaba nga ffe tubatusinga tugenda n'amasomero. Omwami wa Kabaka ow'eggombolola eno eya Mumyuka Wakiso Akirizi Mukiibi Sserunjogi agumizza abaami ba Kabaka nti newandibadde nga tebakolera musaala naye emirimu egikolebwa embuga giganyula abantu b'abeene ng'ekyo kyokka kibamala okuba abamativu. Tuna basaries abaana abasomesebwa obwereere bangi awo nno mbagamba nti empeera yammwe weeri era temwenyooma nti mukola bya nakyewa wabula mukole nga musuubira nti eriyo empeera era ssebo omutongole omaze okulya akabonero akasoose akalaga nti gw'oli mpenduzo bw'oba osobola okukwatagana n'abantu abo ab'enjawulo ebyo bye bimu ku bigenda okola amadaala kw'olinnyira okwambuka kubanga abantu abo tebafunika. Mu ssaza Buddu abantu ba Kabaka ku byalo 3 mu muluka gw'Ekaliiro mu disitulikiti ey'e Kalungu bakedde kukola bulungi bwansi ku luguudo olubadde mu mbeera embi wakati mu kulaajanira abakulembeze baffeeyo nnyo ku nguudo z'omu kitundu. Abakoze bulungi be wansi ba ku byalo Buggwa, Kiranga ne Kyamusoke era bano batereezezza oluguudo oluva e Buggwa n'Ekiranga okudda e Kyamusoke nga lubadde lujjudde ebinnya ebikaluubiriza abatuuze mu by'entambula. Abantu ba Kabaka bakulembeddwamu abatongole b'ebyalo bino ebisatu era bano basanyukidde nnyo abatuuze abajjumbidde enteekateeka eno. Nze mukyala Naso Teddy nga nze w'abakyala ku lukiiko lw'e Buggwa. Tusazeewo tukole ekkubo lino olw'ensonga nti libadde lifudde nnyo ng'ebidduka tebisobola kuyitawo n'abaana baffe abasoma nga tebakyasobola enkuba bw'etonnya tebasobola kgenda ku ssomero ne tusalawo twekolemu omulimu. Nze James Gwaddene omumyuka w'Ekiranga nga tuli wano tuli mu kukola bulungi bwansi okuva e Buggwa okutuuka e Kyamusoke mu sitenseni. Ekkubo libadde ffumbi nnyo naye kati tuli mu kuliddaabiriza tulabike nga tweddaabulula. Ssekimpi Aloziasi omutongole w'e Buggwa tubadde bubi nnyo ku kkubo eriva e Buggwa okwambuka ewa Haji Khalidi naye kati olutalo lwe tuliko ebyalo 3 tukuŋŋaanye Buggwa, Kiranga, Kyamusoke tukola omulimu guno era twebaza abantu bonna abasobodde tweyungako.
bo abatuuze abalala beetabye mu bulungibwansi ono bagamba nti essaawa etuuse gavumenti efeeyo nnyo ku nguudo ezaafuukaganyegenya. Erinnya Nalubega Plosi omutuuze w'Ekiranga okuva mu Stenseni paka okutuuka mu Ndayiga wabadde wabi nnyo naye bakama baffe twongera okusaba obuyambi mwongere okutuyamba kuba bino bye tukola tugezaako bugeza wabula twetaaga obuyambi obusinga wano. Nze Mayambala Amani twegasse n'ebyalo bisatu okutereza ekkubo lyaffe lino etambuza ebidduka naye nga binnyo empompogoma zirijjudde nga ne tractor esobola kujja kuyitamu nga nebegenda dikola. Tukulembeddwamu omulanga gwa Kabaka ogwa Bulungibwansi tutereze oluguudo luno. Nze mukyala Aida Nabakooza nga omutongole wa Kabaka Kyamusoke tuli ku kkubo tulitereza bulungi kuba wano okuva mu Ndayiga okutuuka mu Stenseni ku Growers wabadde wabi nnyo waliwo ebinnya. Mu ssaza Kyaddondo abasuubuzi mu industrial area mu kibuga Kampala baguddemu entiisa enkya ya leero be bagudde ku mulambo gw'omwana omuto nga gwasuuliddwa mu kitundu kyabwe. Abeerabiddeko n'agaabwe bateebereza nti ono yandibanga yabadde yakazaalibwa nnyina kwe kumusuula mu kkubo. Abatuuze batandise omuyiggo ku bakyala be bamanyi ababadde n'embuto mu kitundu kino era bavumiridde kino ekyakoleddwa. Poliisi omulambo gw'ebbujjeeri eguggyeewo nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze.